Yes, Vitev Mbanitsa kufadi TV ujingina kusubscribinga kampeni video no kalake mbane upload sezina vali mbana mauli agabakatamba tambula mbatumide kabasinze Saudi Arabia Kata ejula ni Bahrain ni mugwanga lya Oman ntumubade kubanga mugiye kumira kamuli mbanago era mbebazo okubanga mugiye kumira konna kiri waka Catherine kutumideko ko sani mwana mwala Pretty Aisha wali nakato Judith nkutumideko mbebazo kubanga mugiye kumira ku mbebazo kubanga mubera ko wano Fadi TV uji kubanga updates muzifunira wano ku Fadi TV uji Mwami Sb4 media mukomera olutalo wakati we ne Mwami Deo Star abamu kubayita Little Deo Star Little Deo Star munange olutalo yali abakyaziza lumu Sb4 media yali akyaziza Baby Deo Star ne mukwano gwe era nga Baby Deo Star yali alumiza mukwano gwe okubanga amwagalira omukazi olutalo lwabalukawo olw'amaanyi balwana live nga ni program recording bwange ekwatibwa eya Sb4 media gwatagiraba osookulinonyako konogiraba Baby Deo Star balwanagana Sb4 balwanagana ne mukwano gwe nga Baby Deo Star alumiriza mukwano gwe nti amwagalira omukazi essaawa ena maoya gatambula galaga nti ate Baby Deo Star kugamba yefulide Sb4 media agamba kino yali alina kyamaanyi ku nkolagana ya kugamba ku nkolagana ya mukwano gwe ne mukyala we nti yali akimanyi mukwano gwe ayagala mukyala we yesonga ki yabakyaza nga ayagala olutalo okulaba kye kinava mwani Baby Deo Star. Baby Deo Star ayagala genda kugula omusango ku Sb4 media simanyi waje binakira ninga amawuli saawa gatambula ku mukutu wa News Opera ku News Opera ke mawuli agatambula saawa zito ayagala gati Baby Deo Star abamu ko bayita Little Boy Star ayagala kwefuulira Sb4 media mukyusa ayagala mwekyusiza agende ku police agula omusango ng'amulanga kuba nti no yekubana ne mukwano gwe okulabika nga bamusigulira omukyala Baby Deo Star atabuse saawa zino mbagambi ge mawuli agamu agatambula Sb4 media yali abakyaziza nga omanyi watera okutukola interviews ezisinga ez'enjawulo n'obalikola obutakkaanya manyi kuno ku nsi ebintu bingi nnyo ebitabula abantu sente n'abakazi abasajja abasinga sente bise ebisinga n'omukazi abasinga omukazi abamu bakirabanga ekintu kitono esoba omuntu asobola okutema n'akutta olw'omukazi ng'oyagadde mukazi we oli akutema nga ne bwolaba abakazi omukazi obeera mukazi munne n'omwagalira bbaawe bewe bayira asidi abakazi n'omusajja byagenda wala mu mwaka gwa 2017 I think there's a bill 2018 ndowooza ekyotera omusajja yatema musajja munno omutwe ne gugwa ebbali naye ng'amulumiza kumwagalira mukazi yagutemako ne gugwa ebbali yagumutemako abasajja batabuka ku bakazi baabwe n'abakazi batabuka ku babba baabwe ng'azudde nti omwagalira bba n'omusajja ng'azudde nti omwagalira mukazi we engumi ebejja kunyooka ebikonde biba bijja kuvuga okuba kwetema amajambi agabajja agajja kuvaayo nene nebuuza kyekibeera kisinga okumutta alaye abasajja batabuka ku bakazi Sb4 media kyekyo kyagwako omusajja atunga akola interview Baby Deo Star ne mukwano gwe nga balwanagana lwaki lwa mukazi Baby Deo Star alumiza mukwano gwe n'amugamba gwe ssebo onsigulira omukyala wange omugira tumugira ffenna ssebo nawe ssebo ogirawo njira nawe bw'ogira weesonyiwe mukazi wange Baby Deo Star yatabuka omukwasaganya ntanga nange bwe mukwasaganya kyamutabula Sb4 media musajja tukasitazi nabagala mwefuulira Baby Deo Star agala ategere muggulako musango kwosa ne mukwano gwe si byangu musubscribinge musigalenga mumfollowinga mwera